Entiisa ebuutikidde abantu ku kyalo lwa Nnume mu ggombolola y'e Kyamuliibwa mu disitulikiti ey'e Kalungu. Abatuuze bwe basanze abaana babiri nga battiddwa mu Bukambwe. Abaana abattiddwa omu ateeberezebwa okuba ow'emyaka 5 ng'ate omulala myaka 6. Okweraliikirira okubanga n'omwana wo takuva ku mabega. Abaana abo abatonga bwe bafaanana kubanga bayingiza mu ntalo nga mmwe oba mulina ensonga zammwe nga mmwe abakulu. Kiba kibi nnyo okuba nti omuntu alinayo ekintu enkola eyo. Bano baabadde basatu era nga waliwo eyasimattuse ow'emyaka 2 eyatwaliddwa mu ddwaliro wadde nga tasobola kwogera kyatuuse ku banne. Abatuuze badduse bukubirira okutuuka mu kifo kino okulaba ogubadde nga bakira buli omu yeewuunya omuntu ow'omutima ogw'ekikula kino ekitaliimu busaasizi. Abatuuze bagamba nti kino kyandibanga kyakoleddwa omusajja alowooza nti abaana si babe. Kintu kibi nnyo asaana kunyonyezebwa gyali n'abamukwate mbeera mbi. Kikolwa kibi nnyo nga bukiraba kibadde kyaludde okubeera bano baffe era tekibanga nawo. Babaddewo na wano omusazi w'enviiri amaze ebbanga ddene ng'asala enviiri nnyo naye era tumubuuza ebibuuzo nga talinawe yalabyeko yadde oli abadde omulamulamuko oyo talina Nsala enviiri kuno emyaka nga 2 naye obwana bwe mbutunuulira mba sibutegeera ate okubasembera ne mbuuza abaana nti tubatuuseko ntubanyeenyanyeenya tusemberawo bali kibaddeko ekito kya myaka nga 2 kikyalimu akalamulamu ne tukijjawo ne tukitwala mu kiriniki etuli okumpi wabula bano nga bafu naye nga bwe batunuulira balinaako kinuubule kyonna wabula nga bafu nga bakalaba babuuzizza ono omuto ne bamugamba nti maama aliwa, ne bamugamba nti maama yagenze, ne bamugamba jatugende n'abagamba nti nga yesikambula dda wali banna abaafudde. Kitegeerekese nti waliwo abaana abagudde ku mirambo gino olwo nabo kwe kukuba enduulu eri abatuuze abalala era nga bano tusobodde okwogerako nabo. Abakulembeze ku kyalo kino bagamba nti tebakirabangako kino ku kyalo kyabwe era bano we basinzidde ne bavumirira ekikolwa kino. Si mulungi munaakamu era tukivumirira era singa bakwatiddwako amateeka gabeere nga gamulamula. Kulaga mukwakyakulagayo tabyebisekagoye ku maaso oluusi neno dyeni gye baatuleetera omuntu ayinza okugenda ku ddya bagamba nti egalide neyeteekamu omugwa ayinza obba tugumba n'abateekawo naye n'agenda naye najja ogenda ku mugwa dyeni TV twalaba oli abakebeza nga byebisekagoye ku maaso oluusi neno dyeni gye baatuleetera omuntu ayinza okugenda ku ddya bagamba nti egalide neyeteekamu omugwa ayinza obba tugumba n'abateekawo naye n'agenda naye najja ogenda ku mugwa dyeni TV twalaba oli abakebeza nga si babe neyetta mala omusajja yatta omuzungu wali yatta mukazi we ng'obanga abaana babiri si babe kino oyo kiyinza okubanga abaana babe. Grace Namusoke asangiddwa n'omwana eyasimattuse okuttibwa atubuulidde nti omwana asangiddwa nga tategeerekeka olw'okubanga abadde emirambo gya banne. Gamba nti yenyinya ne tubagamba tutaasona omulamu tusooke tumutwaleko mu ddwaliro. Chairman n'amumpanga yeeyonoonedde ne tumuleeta ne tumunaaza n'abasawo ne bajja ne bamukebera kwe kumuteekako eno eccupa ne tumuwa ebyokulya n'ebyokunywa alya enjala ebadde emuluma. Mu banne babadde bo beebasewo. First aid. So for us we're just suspecting poisoning as well. Sekyo kye twasoose okukolako naye kati ali mu mbeera lyotitayibuza nakwate tumanyi nti oba yavudde bamuleese buleesiga era embeera ye baabalonze okusinziira nga bwe yajjiddewo ne bamutuusizza wano naye kati bwali talina buzibu embeera yatuuse kuba luli ate talina maanyi naina kale alabikanga omuntu ali desperate naye kati afunye oyo omukyala. Omubaka wa Pulezidenti e Kalungu Dr. Padde Kayondo ategeezezza nti kino kyandibanga kyavudde ku butabanguko mu maka era n'asaba abazadde obutateeka baana mu nsonga zaabwe. Balabirira nga balamu bwe temusobola balabira mubawaaba obuyinza tusobola okubatwala mu foster homes oba amaka agalabira abaana abatali kumasiriza baba nga abaana basobola okukula ate ne
ne baba ab'omugaso mu biseera ebijja mu maaso naye abakanayi ne na addukira mu families zikyankalanye olwokuba nti buli omu asuubira olina abeerawo n'agamba bano abaana benina abateebereza okuba nti si bave saa zino kyekiri mu ggwanga buli wogenda wonna buli omu ayagala kutwala mwana ku DNA so nakyo kisoboka okubeera nti emirambo gy'abaana gino gitwaliddwa mu ggwanika e Masaka okwongera okunoonyereza ekiviiriddeko abaana bano okufa.